Noveena eya Padre Pio omutuukirivu. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo omutuukirivu. Amiina. Ayi Padre Pio omutuukirivu, ggwe omukuumi era omuwolereza omwesigwa ow'abo bonna abakwagala era abakussaamu ekitiibwa. Nkwesigira ddala era neesiga n'obukozi bwo obw'ebyewuunyo. Obuyinza bwo obulina ku lwa Katonda era bw'otyo toliyinza kulekerera bagoberezi bo abakwesiga. Nsitulidde omutima gwange gy'oli nga nkusaba ompolereze n'obuyinza bwo bw'olina. Nsabira eri Katonda nfune kye nneetaaga. Olw'okuba oli wa kisa eri aboonoonyi, totunuulira nga bwe sisaanidde, wabula ffa ku kitiibwa kye nnaayongera okuwa Katonda nga mpita mu ggwe olw'okumpa kye nkusaba kaakano. Ayi Padre Pio omutuukirivu, omukubagiza w'abali mu bulumi, nkusaba onnyambe. Watudduukirira n'okwagala okutagambika era n'otukubagiza awataali kwerekereza. Nkwebaza n'okwebaza n'omutima gwange gwonna. Kkiriza ekirabo kyange kino eky'okukwemaliza nga nkwagala era nga kwentadde n'obweyamo bwange obutaliimu bukuusa bwe nziza obujja, nga bulijjo ndi wakwagalanga Katonda ne bannange. Yongera okuntaasanga n'ekisa kyo bulijjo era onfunire enneema ey'okweyongeranga okuba oyo atuukiridde, afunanga okusaasira kwa Katonda okutaggwaawo. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo omutuukirivu. Amiina.